Eno embeera y'obudde okuva mu Yunuma wano ku UBC TV tukwaniriza nze Annette Nakimbugwe. Enkuba egenda yeeyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga era mu biseera eby'okumakya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri ku nnyanja Nalubaale n'ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, amasekkati mu buvanjuba n'ebyo ebiri mu Karamojja. Embeera eno y'obudde neesuubira okukyuka olw'eggulo ng'era tusuubira enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati ag'eggwanga, ebitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, mu buvanjuba bw'eggwanga awamu n'ebyo ebitundu ebimu ebiri mu Arua. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 28 mu kibuga kyattu Kampala, ate yo mu Karamojja tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 3. Eyo Kabale yo tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 23. Okumanya embeera y'obudde eyo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja nga mu Johannesburg wasuubirwayo omusana ne temperature okutuuka ku Celsius 26, ate yo mu Nairobi obudde busuubirwa okubeera obunnyogovu ne temperature okutuuka ku Celsius 23. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisinga ku wano ku by'embeera z'obudde tolimu atutuukira ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe.